Ekyobulwadde wabusimatuka bwo obulwadde buno obwa bulijjo AIDS siriini nabusimatuka kuba nekebeza ng'oli mulamu nga wamulemu olwo akuwasizza oba ng'ogenda bugezi n'okyala we nomala n'okoma we n'omwana era mwamufunira wano wennyini oba wano oba wali yonna ewe akazannyo ka lwoba ofunye eddaako sometime banfumbye kati nefumbira abaana bweguba mutyere makinga omuceere oba kawunga mbekaka kange kati mufutaali bwemba nnyidde obuugi oba ne chapati akakawunga kalya ku ddaako oba onyodde obuugi ne chapati akayunga kaliko wabisseeko akafiseeko k'abaana then kayinozannyawo ku ddaako bakabadde kanene ndyako haafu mu kusobuluka akafikako n'ennyoyo kangasi ku ddaako bw'oba ozadde omwana ng'aliko obulemu naye mutwala ng'abaana ate kyeŋŋamba abantu abalala si buli aleka omulemu tetabaako obwaya nga bwe mutuyita n'oyita ku muntu n'agamba zoota wuuyo oba basajja n'agamba munnaye nkuwodde omukazi wuuyo wasa naffe tuba tutegeere naye Katonda ye yatutondawo atyo kyo nange kiyinza omwoza omuntu omusaba mulimu n'akuyita mulalu omugabo nnyebo gyebaleka ombadde nsaba oli naye engoye ez'okwoza n'ayita munne ne baseka mbw'oyo anoonya ngoye ne bakusekerera n'agamba genda eri vaawo. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 7 oba noti 7 8 29 52 155. Kale nze Sonko Muhammad twongera okubaanirizaako mu kutugutandika tusinzira okubanga tuweereza okubanga tubalaga kye kiba kigenda mu maaso. Tuli mu ggwanga lyaffe erya Uganda, wano tuli ku njegoze, in fact tuli mu Kampala. Eno Kampala we tuli ne Kampala alimu emiteeko egy'enjawulo. Buli kika kya muntu mu Kampala osobola obba ng'okisangamu. Yasangamu abantu abali waggulu yogera ku bitundu nga Muyenga and so on. Ntinda, Bukoto, weebityo. Era mu Kampala mwe ojja kusangamu abantu abakozi b'emirimu, ojja kusangamu ababbi, ojja kusangamu street kids, ate ojja kusangamu n'abantu abali makatikati n'abali wansi ddala. Mulimu abantu abakola obukozi mu Kampala n'abantu abasobola mu Kampala. Ojja kusanga ennyumba mu Kampala ng'olabanga embi efaanana obubi eyingiramu amazzi and so on nga ya bbeeyi okusinga ate eri wabulu wa Kampala nga erabika bulungi nnyo. Okitegedde bulungi nnyo. Okay, ennaku z'omwezi leero ziri 30th lwenkoze programu eno lunaku lwa mukaaga anaku olw'enkya bannaffe abalina ezikiriza eri endala bajja kuba mu side ya Easter gye twabalabeko nga batambuze ku buli omusalaba ku Lwokutaano so bajja bba mu Easter. Abasiraamu tukyagenda mu maaso n'ekisiibo kyaffe eky'abasiraamu okulaba nti ate kigenda mu maaso. Kale nze Sonko Muhammad alina omukyala gwendi naye wano twagala obeere nga atubuuzaako leero ate tumanye ebimukwatako n'emboozi y'okubanga egenda mu maaso. So maaso ku lutimbe tube nga tunyumyamu nko. Osiibye otya ennyabo? Bulungi sebo osiibye otya sebo? Siibye bulungi, ojja kunnyongera ku ddoboozi. Obulamu buli butya? Obulamu si bulungi, mpira mu kusomoozebwa kungi. Olina okusomoozebwa kw'oyitamu? Kungi. Ojja kunnyongeza eddoboozi engeri liri nti like teriri kiriya ligiragiramu ye osobola otuwulira. Ate bwe nnyongeza kyojja kumpulira. Bwe nnyongeza okusingawo ebigambo byesiba nnyo. Ebigambo byesiba nnyo? Byesiba zengamba ndi waggulu nnyo. Kaakati embeera yange ndi mukyala ndiko obulemu, nina abaana 2, ndi mu Kasenyi. Ennyumba nga bwe mugiraba eyingiza amazzi, nfunda,
naye okuba yenfuna yange sijina kyakoawo nina okubeera kyokubiri sijina mulimu neyiya bweyiya sijina mulimu gulyawo gwa pamanenti nyinza ofuna omulimu wiiki nga ppiri nemera omwezi nga kati emirimu gy'ofuna ng'ofuna mirimu nga gitya ng'okuuma abaana okuwuliriza abaana ebintu abantu singa oba ebintu nga bitya bikopo bwebikyokuyo akasasiro mutwaleyo kati nga bolaba embeera zange olumu namerera nengwa myala bwentyo bwemba ndwadde nnyinza okuba ezintwala mu ddwaliro kuba mu mwezi nnyinza okukola wiiki bbiri nemala emyezi egi olw'ensonga abantu banyooma okumpa emirimu oli agamba oyo simukozesa kati neepira mu kusoomozebwa ng'okwo mbeera abo bwentyo okweyiya bwemba nfunye ekyokukola kyensobodde nkikola bwekimbula nembeerawo bwentyo okutambula kwotambula ntambula naye nga ndi munafu ntambulangwa sobola otambula distance nene kuba amagulu manafu olwo abakwadde kasasiro omutwala yo bosobola omutambuza mutwala nengwa nenyimuka ntwalamu gwemba nsobodde oba musomba mu 3 oba ebiti kisinzira kuba nange mba noonya kyakulya ne bw'obaire omusobola olina omulaga nti ki osobola olw'ensonga onoonyaye oli wakuwa omulimu ne bw'oba togusobola bulungi olina omulaga nti ogusobola mulaga nti ngusobola kuba nange noonya ekyokulya sijja kwebaka bwebasi sirina maama wange mukadde nnyo ate nze nina omulabirira ate naye aliko obulemu tebaba omuntu bwakutundu yajja kwebuuza omukyalo ono Sonko gwali naye ayina emyaka emeka nina emyaka 40 emyaka 40 emyaka 34 so olwo omukadde yakuzaala n'abanga ali myaka yenga emeka ali mu myaka 56 myaka 56 omukadde akuzaala okay akale abatugobera nyongera okubajjukiza nti tukola airport pickups tutambuza abantu batusaabaza abantu okuva ku kisaawe Entebbe paka wakewa mu kumulyango so tambula naffe twesige ngukoma wano mu Uganda ogenda tuka ku airport obanga obookinze mbaawo already nga nkulinze nenkusaabaza oba nenkutambuza okuva ku airport paka wakewa mu kumulyango mu mbeera yeemu nyongera okubajjukiza ba Betty's Touch and Beauty Studio ku nsonga y'ebyokunyirya Betty mu kibuga Kampala mwali kumpi awo ne Nassa Road oba kumpi ne Uganda House beera ngukubira Betty ku simu enamba ezola ku squeeze back ezike ebifaananyi bya makeup ojja nkwatagana naye bulambalamba ate abeerenga akunyiriza apangisa goma seze ku mikolo atimba ku mikolo n'ebintu bifaanaganako ng'ebyo senga buti yakutegeeza nti gwe omwami nga amanyi g'ekisajja matinitini omwami yenyuma musaizi wagala okwongera ku saizi omukyala atakyalira nsiko omukyala agala okubeera ng'ogola emisiwa gyo bulungi nnyo omukyala omukalu nga yagala obeere ng'ofuna ku mugogo katesenga buti ate yanneesiga n'agamba nti nzajja okuba nga delivaringa eddagala lye sokola ekintu kimu jjako ennamba yange gyolaba ku screen awo obeere ng'ate onkwasaganya ku WhatsApp oba okuba essimu ogambe ndi wano mbeere nga ndikutuusaako kale enamba eri 0706794729 eya MTN eri 0782952155 ku WhatsApp ku Botim ku TikTok ojja kubanga onna otufuna singa onateekamu erinnya Sonko Muhammad oba Gudu Talent oba Senga Buti kale kati oyongereyo mu maaso n'omukyala ono gwe tuli naye omuntu akulaba ajja kuba n'ekibuuzo yeebuuze nga mukyalo ono yafuna accident yalwala polio yabaakyo kubanga ali bwatyo nga bwali nalwala polio kirabika kuba banzala bwe batyo gutandika okutegeera ng'olaba oli bwotyo kubanga ne mama wange bamukola operation nga kulongo nga bamuzaala ngasobola kunzaala olw'ensonga omukolo n'okugulu nga biri wamu mu bwago emikolo n'amagulu kuno ludda lwonna lufunga bw'olulaba kuba guno omukolo tegulina tegukwata kintu tegukwata oba tegulina bulungi maanyi tegulina oba oti tegusukka tegudde eno tegudde eno ogwo gubeera abo bwekuti ensonga naye guli sayidi eri gwe mulamu gwe mulamu bulungi nnyo mulamu gwekozesa buli kimu nga guno guyambako yange okay n'okugulu kuno
kuno kwa kusika kuno mukutambula kugulu okumukunafu kunako dono luda wadde byonna binafuwe luti kuleka luno lwamu kati wano wetukusanze wano wobeera wano wani wano ennyumba za mwami Nnyombe gwapangisa naye oyo mmowa emitwalo 7 emitwalo 7 mwene nyumba ngeni ngentonoko ku ssente mitwalo 7 kati bwetyo bwenfunayo nemmowa bwezibula nemwegayirira nanguzamu omwezi naye kati wano wendi amanjayo emyezi 2 emitwalo 14 ogwokusatu n'ogwokubiri tuddiremuko ku ogambye engeri gy'ofunamu ssente emirimu gy'okwasaganya sente zange nzifuna bwenti zange ompita okwoza ebintu oli amaze okulya emmere masowa ne kino ebirala zange ompisa okusemula enju ndisemula bw'oba ompisa okutwala kasasiro mutwala n'okuuma abaana naye bo omuntu ayinza okuwona agamba mwana wange bwamukuba ekigwo ng'ejo oli ntolina bulungi maanyi kati ensonga kwekusoomozebwa kwennyina oyinza omufunawo ekigwo ekineggwako nga tofunye oba omwezi nga tofunye baana kugenda ng'ajoline ne bw'oba wateeka emitwalo egi nga gigwawo nga atoddayo paka ofuna oba olyagaye jangu oyire wano okuta ekijego bike nkuwayo 2 bwentyo yembeera eyo gyempitamu kati abaana bano b'okuuma babasasula batya we singa nkubuuzaako funyeyo oli alina omwana ayagala mumukuumire ampa 2,000 2,000 buli lunaku so yajja nalekoma naku 2,000 okay so bw'omanya nti ofunye abaana bo nga 3 olunaku then oba yenusuzo 6 akuwa 2,000 nakuwa n'ebyokuliisa omwana byalina okulya omwana we waba eriyaze kubona ogamba zenolwensonga nange nko mu woteri bampa 15 kati bwekuwosa kimusikaze ate nawe ng'oyagala kuba bw'atamukuwa n'ebbiri todyakolaki tojazifuna ozifuna n'ogamba gambeewo nguleyo akawunga ka 10 ka 10 mpite mu lunaku so naku nalutambula bweru olunaku nalugwako bweru nina amanya nagakubuuzizza oyinza obba oyinako kuno abantu abo bemufaanagana n'abamanya amanya nze Salima Wanyana basalima babeera basiraamu oli mu kisiibo alhamdulillah osiiba so mwekuyisiza otya mu mbeera eno muwooli alhamdulillah bwaityo bwefuna bwafumbira abaana nefisaawo nange kensibulukirako abakati mbadde tegeka by'abaana jo nembaweko nange nfisaako okay abantu bafe abatulaba tujja ntukola emboozi ezimu tufunemu ekyokuyiga waliwo omuntu ali eyo nga alina ebiyungu ebyo byonna naye ng'ogamba tokola tewali mirimu oba nga lw'emirimu ejja naye ng'ogamba egyo sijja kaliba yange sijja level yo ng'olina eya level gy'oba oyagala egy'enjawulo so osanga tujja ntukola emboozi nga zino tufunamu ekyokuyiga ekyo kimu ekyokubiri tulina abantu bafe awangala emitala mayanja omanyi nti waliyo omuntu ali eyo naye ng'okusiga obusiza enjala zajja kusiga enjala za mitwalo nga 15 kusiiga njala zino bazisale bazikoleta bazisiige naye ng'emitwalo 15 egyo singa oba ng'ogikutte waliwo abantu babeera bali mu bwetaavu ba need a person nga singa obanga olina omuntu gw'oba okyalidde n'omuwa bwe kityo ayinza okusanyuka n'asiima n'asiimira ddala mu mbeera emu oba endala so that's why sometimes tuvaayo tujja ntukola emboozi zifaanaganako nga zino omuntu ogirabe ofunemu ekyokuyiga okay Salima kiki osinga okwejjusa mu bulamu bw'ensi eno gwe muyita mu ntambulira yasinga okwejjusa amasenga saaleko bulemu nesobola okubapitira maama wange n'abaana bange kuba abaana n'omusajja yabanzaalamu yadduka yaŋŋamba yanyamba buyambi okuneebakako era baliwa mama soko kiddemuko abaana boyina kyali kitya netyalya waabwe yadduka yaŋŋamba yanyamba buyambi okunzaalamu taata w'abaana talina lyanyongera wamufunirawo oyo omusajja gwe waliwo netaata mu kibuga mu kibuga ewammwe yeewa mu kyalo Nakaseke ova otya Nakaseke nojja n'otuuka eno navaayo nga n'omukyala nga ndeezeko abaawusigala yali kampasa
yali kampasa omukyala ng'alina omwami we n'omwana we nga bawajja buzi agenda ndeeta ndowooza bwe yamala kusoma bawe n'amutwala n'angamba Salema kati ddayo ewammwe naye yali akuyisa bulungi akuwa bulungi yali sente zo akuyisa bulungi ebiseera bye nga mukoleranga sente mmeka oba busigala nali enkolera emitwalo 3 lyali 2 mmeka yali 219 nga kola emitwalo 3 buli mwezi era mukunsebwa yampa emitwalo 6 n'angamba ddayo ewa maama Nakaseke kubanga ennyuma ngivuddemu nze yafumbiddwa ate omusajja tanzikiriza kutwala ndowooza omusajja ye mu ndabika yange yeyabanga zisanako awa mu maka ge kati bwe nalyobereza okuddayo maama wange avuddeyo musuubiza nze munnyo ez'essukaali ez'ebulitimu ningamba okuddayo okuluma sisobola ne maama wange tata asobola ennyumba mwe twali tupangisa yanyo yennyini nandekamu muyamula gwe weegatta naye nempangisa ennyumba eno yennyini yoyo ye bwange omwala yali abeera mwene ennyumba yali abeera wano nyini wano n'atwala ebintu ku nnyumba n'akugamba n'angamba ye ng'amanyi nzisayo ewaffe kumba osigaddemu mwene ennyumba yennyini nsigalayo netandika emirimu nga weekugambye gandirondi teyambeerera mubi naye yalwaba otimanya ati bandekamu kuba nalakangayo okulya n'okunywa nemuwasaido ngalooza bosi we otyo nga mbuuza bosi waliwo ati adi safaari naye ng'atetenkanya obutaddawa ne maama atumira nga mugamba maama nja kuweereza naye nga tamanyi kitereko kati awo nga ki ekikugana okudda Nakaseke wa maama kati ewa maama ne maama yennyini nkugambye nze muweerezaako okulya kati nga bwe nabeera waka tuddemu tukabe sabbuuni amafuta ekibiriti ne maama ennyumba yagwako oludda nga njagala wakirinze mbe ennyumba yani ya maama oludda nga kyekinnemeza mu kibuga era kati nazembako oludda njagala kumaliriza nteekeko amabaati abiri ng'enkuba tekola ki temukubona abaana bange kati olw'olumu otera okugendayo ke Nakaseke maama n'omukyalirako ngendayo bwe mba nfunyeyo naye ndwawo kubanga ngamba nfuna emitwalo 5 ngigyeko 3 transport awo nga nzimusindikira mu kivuuno olwawo okugendayo naye otera okugendayo kaako olumu ngendayo Nakaseke ekitundu ki ayitayo Namusaale omanyiyo kati waliwo gye ŋŋenda okugenda enkya we naba nga nfunye transport we bayita Kasagga omanyiwo kuba bw'ova eno ova Kasagga wonna weewamu kubanga tonnatuuka Kasagga olwo tawuni gy'osookamu awo makkati bagiyita kyamutakasa ng'oyise Kapeeka ne Kaseke ng'oyise ne Semuto ozooka Kapeeka n'oddaawo butakuli n'odda Namusaale ate nze situuka Kapeeka mpankyamira Semuto nenyambuka waliwo wempita awo n'ogwekasanga nga Kasagga ne walukubo lyogendamu wetwa okudda Kasagga byalo biri byalo biri eyo sayidi w'ebitu otuuka ewuuno gundi Lutamaguzi era tuba mu constituency ya Lutamaguzi nange mwende kati maama wange ye waabwe Kasagga nga ye naye ate ffe yatuzaala eyo obuyiteyo Namusaale akalo bakajja bugamba kimu wewaffe naye maama wange awo Kasagga we waali ewaabwe nemujjayo nze ne taata wange omuto nenyambako nadde mu kibanja ekya taata wange kati munjagala okukola taata ye yafa oyo saamulabako taata we tewamulabako kitegeeza yafa okyali muto ddala nga ndi muto kati ensonga eyo siyinza kudda Nakaseke kati nze nina mukyalo olina okuluma olina okukola amaanyi agalema sinina
Sasa ngapo ekola yonangu wakasawo kobunga. Nekasindikayo. Wafuna omuti gw'esabbuuni neetolako hafu nalina mbuzi kumewayo. Netubeerawo ffe tuti. Okay, abatulaba tuline Salima, tuli mu mbeera ya kisiibo. Salima musiraamu era agamba nti yasiibye naye buli muntu alina embeera mwayita. Bw'oba olowooza gy'oli osoomozebwa nnyonnyonnyo embeera ekunyiga, laba ku programu ezifaanaganako nga zino ojja kukola ki kubanga odda engulu. Nga tonaba kulumba bbaala kugikuba kwata akakadde ka ssente genda ka spending asooka oyiteko mu ddwaliro. Oyinza okufunamu ekyokuyiga oba ssente ezokuzikwata ozikolemu ekyamaanyi ennyo Katonda kyayinza n'okukusiima obulamu bugenze maaso. Sigambye nti temweyagala complete mbeere maziga naye oluusi oyinza okugamba abe kaba nkakadde at least atano kangazze wano ndikisanga ku akaunti yange wa Katonda atano kambeere nga ate ngenda mbeere nga nange obulamu mbunyumirwa mu mbeera efaanaganako ng'eyo. So njagala nze tunyumemuko naye mulabe emboozi tukoze emboozi z'abantu bangi ab'enjawulo era ntubaka abambe tusolvinze obulizibu bwabwe ntubaka tusise ku mukono era nawe nkikakasa waliwo omuntu nga musiraamu ali atulaba asobola okubeera eyo n'agamba Salima mulabye naye leero kamuweeyo futaali olunaku olwaleero oba mulabye kamugulire omuti gwa sabbuuni ate abeere obulamu beere nga ate nga butambula nga bugenda mu maaso empeera eno ndigisanga ku akaunti yange ewa Katonda. So yembeera mwe tutambulira efaanaganako ng'eyo tulina abali ku live wano tap the screen abeera ze ng'oli ku live esobole okuba ng'etambula era mu maaso tujja bba nga tukkiriza requests abana abali ku live side ya TikTok mubeere nga ate mubuuza ku Salima. So tap on the screen guys, sharing a live, tap on the screen tubeera ate nga tugenda mu maaso n'okuwuliriza emboozi eya Salima. Professor Kaidi gwe naye wano ku kamera naye bannyinaffe ekisibo kituuka abali mu biyumba emirimu giba mingi naye bwe kiggwako contract ziba zaggwako muba mukomawo mutwesige tubatambuze from the airport paka wakawo mu ku mulyango era twongera okujjukiza nti bw'otambudde naffe obanga atuyambyeko okutufunirayoko kasente kuba tufiisa amafuta ago nga tutambula okuva ewamu okugenda ewalala okubakolera emboozi zifaanaganako nga zino bwe ziti gye ndi okukola olunaku olwaleero era gy'olaba. So Salima tweyongereyo mu maaso tugendeko mu bintu byalaavu. Omwami omufuna otya yakuzaalamu abaana ababiri abaana bali wa maama ewammwe mu kyalo? Omwami omufuna otya yakuzaalamu abaana abo ababiri? Muno munju wano wennyini? Ku kyalo kuno ku bbanda mwefuna mutya tunyumizeemu nkaawo? Manyi ebintu byalaavu ebyo nze mbyagala nnyo. Nalungeze mmoode zangoye. Omwami n'olyoza engoye yali si mufumbo? Nga si mufumbo. So nakwita ogenda omwoleze ku ngoye? Awo twatandikira netwagala nenzaala omwana asooka. Naye ng'ebyadala mwali mweyagala oba omuntu yali akweyambisako bweyambisa? Ekimu ku byo. Ekimu ku byo? Yaliko tyayagala. Naye nga yebigambo yagambanga bya mukwano bya laavu. Salima I love you. Yayinza kuba amantu akuyamba buyambi. Agamba akawagala. Nefuna olubuto lwazobola nduzaala. Namala oba emyezi nga mukaaga. Naye nga okufuna olubuto wonna yali akwagala laavu agikuwa akulabirira buli kimu akikuwa? Yanga awamulemu. Olwo ng'akuwasizza oba ng'ogenda bugenzi n'okyala we n'omala n'okomawo? Wennyini ngendayo. N'omwana era mwamufunira wano wennyini? Oba wano oba wali. Yonna eyo akazannyo ka yonna akazannyo katambulirangayo ng'eri omupiira mugusamba okyala eri naye n'amala n'omukyaze eno n'akuba omupiira. Era mu muntu y'omu oyo naye nga temunnafumbirigana buli omu abeera wuwe. Nze nina mukyala wange. Wazaala okubiri nalyoka kugamba alina mukyala we? Yangamba kangeneko mu kyalo njako. Saddamu mulaba paka nga baŋŋamba kati abeera yonna akulabye. Oyagala kangendeko mu kyalo nja kukomawo yasenguka busengusi ne yeeyongerayo. Bwe nakubanga essimu nga ŋŋamba nga sikutegedde paka kati. Naye ng'ennamba okozesaamu gye wakozesanga luli. Gye wakozesanga luli ng'omugamba gye wakansaleko waawe kati bulira kiri bubi. Naye nga naga kati nga sikyakutegeera. Byeyogera sibiwulira ng'ajjako paka kati. Kati n'essimu yakyusa. Simanyi nawaali emyaka oba kati mukaaga. First born ekitegeeza weza emyaka 7. Ali emyaka 11. First born ali myaka 11. Naye kitegeeza abaana tebamanyi kitaabwe? Tebamumanyi era mbagamba
Oti baba ngamba magamba japeno nabude umwa. Batera okubuuza nti maama taata aliwo. Mama tugende tuwumule nabo bagomba okuwumula n'okujjaga Kampala. Baagala kuwumula nabo bakuwumulirako wa taata. Yonna bo bamanyi tuli wamu. Bamanyi muli babiri muli eno mukola solo balabirira. Bagamba ajja kujja japeno. Pakakati. Ebintu ate nga si byangu sayidi eyo. So nomalirizanga kati ego wasooka okufuna ku kibuga yasooka okuwagala baluwa abasooka. Wewe abasooka ne twabukola nsonga y'emu. Ensonga y'emu etya? Nga tebantegeera. Bojjamu okubira nga gamba tukutegedde. Kati then era todanga mufunayo mulala. Neba oba boyfriend babayo mpola mpola. Kati nyakula. Wakula kati. Nyaka jeja. Abali ku live tapping screen esobola okutambula tap the screen share the live tugende maaso tulina Salima agenda maaso nokubanga ate atunyimiza mu kukombozi. Kati wakula ebiwa bivaako. Bade mayingo omuntu ina ne waba akuze matuka time ate batugamba bakuze mu 30 years plus babeerawo nga like baba n'ekyoyo yo nga bagamba subhanallah. Yankingiriza. Yennamuza bate yampa. Kuba mukubagala tofunyemu maziga meerera. Maziga gokka. Kati toba n'abaana nze maama nze taata. Gwe maama gwe taata toyinayo ne maama wate gw'olina okuyambako mu mbeera eyo. Kati omuntu singa Salima abaako kuneeno nga atulaba nzogamba Salima kikyasinga okusoomoozebwa nga kati nina nawe emitwalo gyange ebiri nyinza omuwaka 10,000 oba mutwalo naye saagala zimuwa mu mpeke. At least singa nzimuguliramu akantu gundi ayinza okusanyuka. Sirina kintu kizanyukira. Toyina? Yenjagala okusirina. Yawadi oba kyakulya oba kyako byonna. Ekiba kisanyukira. Kiba kize kyogenda nakyo. Sirina kugamba nti oba kulya oba byabulamu. Kuba okusoomozebwa okuterako nina ebizimba mu lubuto. Olina ebizimba mu lubuto? Biri mwenda nsobola okulagako bbaluwa. Naye byetaaga okulongoosa naye baŋŋamba ssente ezikyaka wansi w'abukadde. W'abukadde 3. Kati nabyo byesuuza nga tunula. Ebizimbe ebyo byagenda biwera kimu ku kimu bwe byatandika. Kimu kuba ogwasooka okungobera byali 3. Then buli lwolwawo nga tebabijjamu bizaala kati baŋŋamba bigenda kubikka akawago n'ensigo eyonooneka. Bwe bakugamba singa bina batebyanguye. Nabaayo weeka ewedde mu ddwaliro n'ebipapula mbirina. Bakukebererawa? Basooka mulago nga bankebera Naggulo. Kati ne baŋŋamba eriyo abasawo bino ebyakabaka abajja e Mengo nayo naŋŋenda. Ebipapula biri kumpi osobola obbindaga kawo nga toyimuse nga bwetugenda maaso nasooka kumala kuyimuka. Tunaalaba oluvannyuma. Okay. Naye nga mbiri. Kati byonna mbeerawo ne ŋŋamba kati nkole ki? Olowooza kino maama mulwadde abaana balwadde naawe kennyini nga ggwe kwegamba aya n'obikwasa aya yalimanya. Kuba buli ekijja kuba kukera kwa aya. Kitegeera. Ye yatonda bw'ati yamanyi. Omuntu waffe atulaba buli muntu asobola okuyamba ku muntu kkiriza obagala nka lube nusu 10 lumbwe ruti. Ekyo kimu that is okutte mu nsawo. Ekirane oba olina kiro yasooka ino yawulizako omuntu n'omuwa haafu oba omuyambi empeera yo gisanga wa Katonda. Most of the times ng'oyamba nga toyambye mu ngeri y'akabampaane wabula ng'oyambye Katonda naye akole ki. Ekirala ekyokusatu tulina abangi abalina data. Buli awulira byenjogera kitegeeza olina data gw'oba otaddeko era ng'olaba. Okuyamba okwalibadde kubanga okusookera ddala igwe alaba video n'ogyongera eri omuntu omulala because ensawo yayinza okubanga teri bulungi ka ssente naye ng'ate singa oyongerayo video eno waliwo ajogigwako ate ng'ayina kyayinawo ng'ayina omuti gya sabuni 2 n'atuwako omuti gumu tugulite netuguwa Salima. Abeera batulaba ku live okuyamba ku okusooka ku tapinga screen tukako likes ezo okitegeera kati so ntwalibadde tulaba likes ezo nga zambuka nga mukoonako nakitegeeza olina okuyamba okuba kusooka because buli tapinga live oba video obeera ogiwa amaanyi buli ogiteekako like ebeere ng'ate etambula egende eri abantu abalala. Ekyo kimu ekyokubiri buli obeera ng'okomentinga noba commentinze nti how are you I'm watching from here oyina kyoba oteekako ekyenjawulo so okole ekyo.
ekirala wali badde ogisharingira omuntu omulala bwe sharinga video negenda eri omuntu omulala oyina okuyamba okusooka ku oba okoze nga tonabadde okuba nti okwata mu nsawo so musooke mukole ekyo kibeere nga kitambula tap the screen guys tubeere nga ate tulaba emboozi eno emejjiraba wekka ate eve wano egende eri omuntu omulala kwe kuyamba okusookera ddala okwo okitegedde okay tulina Salima tugeza kulaba abantu nyuma Salima tuli mu kizibu ddako otera kulya ku biki lwoba ofunye ddako sometime banfumbye kati nefumbira abaana bweguba mutyere mekinga omuceere oba kawunga mbekaka kange kati mufutaali bwemba nyidde obungi oba ne chapati akakawunga kalya ku ddaako oba onyodde obugi ne chapati akayunga kaliko wabiseeko akafiseeko k'abaana then kayinoza nnyawo ku ddaako bakabadde kanene ndyako haafu mu kusebuluka akafikako n'ennyoya kange ku ddaako tonna kufuna kusoomozebwa mukugamba nti ennaku ze miisinze mu kisiibo miisinzemu ennaku nnya ng'obulamu si bulungi nga futaali yabuze eddaako nga ki nga ndaba sijja kumalako oba tojja ng'osiibyeko enjala neekuluma nnyo n'osiibulukuka nga saatudde eddaako ate ne butya nga sirina pulaani ya futaali tolina pulaani ya futaali ng'abaana tewali namba sijja kusirina bwentyo okay kale tulina Salima so ekitegeeze kiba kizze toboola mmere kino oba osobola okukirya sirina mudejemboba chapati mpulidde chapati n'obuugi buli kimu gyemba nfunye ntikozesa nkirya kale nine Professor Kaide ku camera for airport pickups contact us ku namba y'essimu 0706 794729 enamba eyo era gyolaba ku screen yawo ku botimu kweri ku WhatsApp kweri ku TikTok ojja kuba ng'onoonya Sonko Muhammad oba Good Talent ojja bba ng'otufuna bulungi nnyo tubeere nga tukwasaganya ekintu enamba ya MTN eri 0782952155 nga bwenzi basomera zonna ziri mannya ga Sonko Muhammad kitegedde bulungi nnyo kachiko otugambayo eri abakyala eri abantu abakulaba abantu abaliko obulemu yongamba abakyala bw'oba ozadde omwana ng'aliko obulemu naye mutwala ng'abaana ate kyeŋŋamba abantu abalala si buli aliko obulemu nti tabaako obwoya nga bwe mutuyita n'oyita ku muntu n'agamba zonto wuuyo oba basajja n'agamba munnaye nkuwodde omukazi wuuyo wasa naffe tuba tutegeere naye Katonda ye yatutondawo atyo ekyo nange kiyinza omwoza omuntu omusaba mulimu n'akuyita mulalu omugabo nnyevo gyebaleka ombadde nsaba ono naye engoye ez'okwoza n'ayita munne ne baseka mbw'oyo anoonya ngoye ne bakusekerera n'agamba genda eri vaawo wamma kweko okusoomozebwa otye nnuma nkomawo awaka ng'agawa kikuluma okubanga ng'okaba abantu bakuboola nnyo bw'oba ng'oba otegeera bulungi bakuyita zonto n'atamanye naawe teweega okay kale embeera bwetyo bwebeera eri mu ngeri emu oba endala abantu bafe abasinziira yonna gy'oba osinziire okubeera ate nga otulaba ebintu tebiba birungi oba ebintu tebiba byangu naye tujja ntunyumya emboozi nga zino tubeere nga abantu tufunamu ekyokuyiga mu ngeri emu oba endala. Tulina Salima twagala beera nga tumwerekereza naye tujja kukkirizayo ku request z'abamu abayinza okwagala okubuuza ku Salima. Salima tali wala nnyo, ali wano Bbanda. Osobola okubeera n'ogamba lwaki sigala nembuuza ku mukyalo ono. Okitegeera tuli basiramu abali mu kisiibo. Salima simanyi ekyo kinatera okuggwako naye simanyi Idi ayinza kubanga agiteeseteese kuba ate ng'agiyitamu atya bwe bityo oba okitegedde. So nga tonaba kuteekako njala za mitwalo 10 ekanzu y'emitwalo 3 and so on. Nze manyi okubeera kuno abamu waliwo ya comment nga Sonko abeera mu saati mu bishi and so on. Kiyinza kale neetagolabikako obulungi naye oluusi kiyinza kugasa ki ennyo kubanga buli kaseera nkyusa saati ate nga nyambala za mitwalo 5 naye nga luwo omuntu eyasuze enjala kitulemu nawo okirabe. Okitegedde kikubyekubyemu olabe naye ng'ate osobola obba akatini ku office nobeera ng'ate oyamba ku munno. Salima ebyabasajja bibaawo obaddeko omulaavu oyagadde ogambye bakukozesezza bakuyita ku using abasajja ng'abo. Ekyobulwadde wabusimatuka bwo
obulwadde buno obwa bulijjo AIDS siriimu? Nabusoma tuka kuba neekebeza ng'oli mulamu. Okay. Kale so ye Salima gwe tubadde naye olunaku olwaleero waneno nga tunyumya naye emboozi emu ozinyuma nebeera nga touching paka kumpi muntu kwagala kuba nti ate amaziga gamuyitamu naye oguma mu mbeera emu oba endala n'ogamba Katonda yasinga okumanya embeera nga bwebeera etambula. Kale nze Sonko Muhammad ngenda kuba ate nga mberekereza abantu abali side eri wa Professor Kaide tubeera ate nga tweyongerayo n'abantu abalala bali side naye nakyate soba kyabula comment section we eriawe namba y'essimu gikwate ogijjeko onkubire ompereze ku WhatsApp tubeere nga ate tutambuza. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 oba noti 78 29 52 155.